abalungi abalabi b'omukutu gwaffe guno nkulamusizza nnyo nenkwebaza emirimu emirungi gy'okolako n'olunaku olwalutulire mukadde waffe Tamale Mirundi ku nsonga ez'enjawulo era nga tugenda kwogera nnyo ku insecurity eriwo mu ggwanga nga naye kennyini yatutte entyagi abaseddekeza babadde ba Mulumbye Ewaka okukakkana nga olujja lwonna balwonoonedde nze bakanumba si mugamba buli nabagamba nti Katonda bwe yali akola ebitundu byonna bye tusinga okweyambisa yabikweka n'amannyo gennyini n'agakweka nabaga nti omukazi akunama asitami era naye omukazi ng'ayimiridde tosobola kunama tesobola kunama abazungu bo baagala mabeere nabaga nti omuzungu tayonseza mwana mu train muki apaana asobola okubeera naked naye ate tayonsa mwana ebbeere lyasinga okwagala kagandowooza nywanto yaalyo ye mu marketinga tolaba ono omuwala owebbeere naye nakuga naye nawe olina fitina abantu bamusaba tukole naye ku lw'omukaaga mwana wa taata fitina njijja luddawa kuwebbeere nze yajja wano ne mubuuzaako omusajja omukulu ekituufu kubanga abo abaana abato batutya abafe ebyensi twabimala dda wabivaako mukulu ebyensi ebyo kakati bakwata n'omwana omanyinga nkubuulire abakazi abo obalaba abasinga obungi kyobala kati abagagga bawasa abakazi abagagga bawasa naye okuba ba psychology tebakibanyonyola abakazi bonna abalina ssente bagoba abasajja lwaki babagoba abagagga bannabukeera abagagga bano bamaama fiina baani they become men ne baba nga bafuga ewaka bo balowooza nti after getting empowered they become men kuba ekyokubiri buli mukazi olwakomoko n'akagere gundi z'ekikazi zigenda zimugwamu n'afuuka musajja erimere cases bakyuka n'amaloboozi ate omusajja anafuwa kyoba olaba nti bw'oba omusajja omukadde omukazi afuuka maama ate mutera okufaanagana nti nga nze omusajja omulwadde bwe baleeta ssente muziwe maama ezange nze balanga mabugu nzaleze ssente awaka ngaali mulwadde ne bwe mbasiraba nange ninga oluyimba lwa gundi lwe yayimba olwa Bobi Wine nga tikyali kiwa omulambo gwasaba ssente toyinza kukkiriza omugenyi najja ewaka nti alina ebbasa nti giwe maama tekisoboka nze nyinza n'okugirako bwentingi zimpe ng'omperekera nga nkuwerekera naye tozikwasa maama ayina ssente muwerekerako nsimba akago n'omuwerekerako ssente kakati kyembadde nkunyonnyola ti aba psychology tebatuyamba tukola ki kutubuulya bintu ebyo ti one bw'osoma lipooti ya poliisi erina kategorizi z'emisango nyingi nti kakati why poverty obwavu nabwo buvuddeko emisango nti etimiteeriyo obwavu lwaki buvuddeko emisango nti obwavu gye buvudde buvaako emisango obwavu buyinza okuvaako emisango ng'ena poverty obwavu bwe bukwata omuntu ennyumba erimu ssente tebeera kwalusamu omwami n'omukyala kati nze omuko abonyabonyeza famire yange emyaka 20 but if we do not have a united family abaana basomye bubi ericho mirundi izenyukiriyo kubanga namuganda okukola ebibi namulabye ekiro ng'atudde ne badokita basanyuka nti waliwo agenda okumpasa nedda ye nakono katamani kakajiji tebayinza biddamu bamunyabonyeza ekimala abo situlingana the others can come in. I'm not opposed to the practice kubanga bano bo bajja kuddamu era okujja kunga Diana agobeddwa mu ministry netwali kisoboka nakono kana buligi nekajibwamu abasajja bantu bagenda kulekayo kusokolanda amuteringi bamalirira anti nkubuulidde nti n'ekiro babadde ne badokitaasi
ne badokita nabalabi ne bagamba nti Mirundi yatukwata nti no Mirundi tagenda tukwata Mirundi bamusootinze ziriwa tunazifu where is the money kubanze ne bagamba yonoonye omukola yonoonye ebintu byange yali tawangulwangako I need the money okuzaawo ebyange oba olutalo lukoye lugende mu maaso you don't give me money to allow you to continue kati baba nkubidde ki olina kusasula byange byewayonoona omukozi ne kusasula mali yange jazayo kakati bano ab'ebijambiya olowooza baavudde wabbo kati nkubuulya ne gamba nti abo abasajja ng'omuntu avaamu $1 emiliyoni nabaga nti omwana omuwala nga wa myaka 16 n'26 reproductive system ye bagikoze omuzungu nebagimuteekamu n'azaala egula miliyoni 10 eza $. Katonda wange kakati gwe mbulya ki kyosuubula sente mpitirivu ffe batugamba mu economy nti oil production ezingamya ebintu byonna Nigeria terima mmere baali balima fofo waabwe endaggu the moment they discovered oil dwarfs all products abantu bava mu kulima ne tubeera n'amafuta ffe tugafunye buyise naye singa amafuta gajja ku amini 75 amafuta bwe gabeera ag'amaanyi okuziba akagolomolo ka gundi Suez Canal nti amafuta tegaddeyo kulaba kintu kirala emmwanyi zigwa gundi agwa pamba kati bakyalima pamba mwamubabbiramu mwaleeta obusanyi ne mubbiramu abantu excitement yonna entangawuuzi mwana nkakati ate amayirungi bagatwala Kenya kati gagenda Kenya ne tubaka agenda Kenya bo ne bakola sigala yes najja wali kati entangawuzi zigenda Tanzania lole na lole ziyita wafu ziva Butambala entangawuzi yalinnye ebbeeyi yalinnye ebbeeyi anti ziva Tanzania ate wano bakolera kaka ffe tulimira balala olwa parliament amateeka gereeta kirabika abantu balinga basatu be bawa ssente kino ne kiyita mu parliament ne bagamba Nordic countries mayirungi Kenya Norway egenda tusinga kati ku $7 miliyoni eza buli mwaka wa mayirungi Kenya okwata ku mayirungi kati kirabika waliwo ateeka wano ssente mu bambaka ba parliament tukolera Kenya amayirungi babenga bagatunda bokka naye abasajja nga batukoze abasajja abasaudan Sudan bagoba kasooli waffe kasooli kasoomuggula mu bana abamutunda bayiga amagezi kasooli kasoomugjayo n'omuteeka ewaka omwanike obuuka bumulya mangu otundire ku bbeeyi eriwo kati oyina mutunda mangu eribaleetire you must sell at throwaway prices storing it obuuka bumulidde akati ffe abayinawo nabagamba nti ffe tulinga mukka mubi ogenda nawo kiki omukka omubi ogunuusa togufuuyira banno ekisozi ya motoka ekuba gaasi emukuba gyeva naye omukka tudduka nawo ekyo twakitegedde nti bebagula kasooli bo bennyini bebamugula ekateero kakati naffe kyetwasazeebwa abagezi kasooli katumukubemu emmere y'enkoko tulunde enkoko naye nga tetumubawadde tuba tutunda yataaga amagezi gaba malungi bano abasajja babala tubala this is state capture nti buli wamu wonna yanteekako sanction sente zange nazitwala omukanada naleka sente maasi gabakatiize nawe yavuwadde nawe kankongireko akazito sente sizizo sente zina gye zavudde niregamu bwe ne mutabani wako jiji tebayinza biddamu we shall fight to ensure Diana afuluma bwomuba Diana tafulumye mu ministry you are wasting time bino byonna bimuwulira amalwaliro gani buno busajja bwa munisa busiru byaliwo ngani aliwo Diana nga yaliwo Diana bali bakozeko gondi permanent secretary shafa n'avaamu era yalimu kana kannabuleegi kana akasunza obugulu kalina akalago kalinga akaseka njobya obugulu bwakulinga ebikajjo byekawulo kazunzanga endwadde kati ako nakatugenda kasalira bwekajja mukubendulu paka lukanaavaako kubanga sigasaaka kuba kutula mu ofisi kekali kazunza endwa kinyumya omutwe yalagira mulamu we ne baleka bagamba nti covid buli wamu n'abagayitawo ekindi eriyo ebola
nga koke kamuzunza ke kazunza endwadde bwenakakuba mukyala b'endwadde zikyazunga endwadde twakyali abaganda baga nti owebbango otamuwemukira nkakuba nenkakuba obukulu nenkakuba mayinza sitya kufa nabakubidde gundi nabakubidde kalusu ali luddawa baali benyini oyo kizunza mutwe buli minisitule gyabeeramu parliament yabiganye tiwa okyamulabayo agenda kagenderero ng'omukadde ako ye lwamirama taswalako kugundi ku nzige amazima gennyini lwamirama taswalako ku nzige naye mwetegekedde ki waliyo ekiseera kya vumbula waliwo olunaku lwayiribya olaba omusajja yebagadde seddume y'ente nga kyekitabuga kyokka ekisigaddewo ayolekera Rwanda ate ne Rwanda esala ekigali awete seddume y'ente n'amayembe gaayo yo nga yekkiriza kankubuli ate golowooza nzibaga nti nzanya fikisoni abasajja baali bagenda Kabaale mu katale ka Mubooli kati ngaaliwo akasozi bwe kati piikapu kwe bali batudde bakijjusiza kozi ku kasozi okwo kwennyini kuliko omusajja akola mu liveni ye yalaba embigwa nalaba motoka nkejja kozi babanoonya esituke eyake edde emabega bagitege omukazi yasooka okuba daivu ku kikomera abaana ne bakuba daivu namusajja yenyini mu vesi naye nakuba daivu oba bamusanga ku kyokya ne pajama ye ngalowooza nti bamunoye bamubuulira mitala twali babadde bagenda mukatale ojja kulaba abasajja bakutte ente seddume nga bazitaddeko ng'endogoyi ente zinakkiriza ng'ente ewanise omukira naye erabanga egudde ku kyokya ebuuka sengenge mulaba abasajja bayiga abasajja balina emikwekesesa mu nyumba bagwa daivu olabe gwe bakwatidde buziga ng'oyakata inakata ate abavubi bamukwatire mu kyapempi balina obwato mu nnyanja nenze bwe obulamu bannange sibusobola kubanga nze ekintu kyenkola kusula mu kabuli wansi ekyo kyokola waliwo n'omugagga omulala yalabise nga ye yesulira mu keesi kubanga nalaba ti omusajja edirisa eryo liraba abadizayininga amadirisa bagadizayininga bubi kiva wano mu kuzimba ennyumba edirisa n'ekitanda biba kuleveemu biba byenkana kati omusajja n'akuba pisto akuba olubuto olubondo kati what I'm explaining to you nti criminality olina okutegeera nti abaganda bakugamba ekisenge ky'abaana kibeera mu nnyumba tekisera seruma omutwalo ng'obunyewezezza kaakati except in constructing houses gakyembadde kugamba nti omuntu oyinza omumusanga nga emmotoka ye eriko galaki nga talina mmotoka anti munange tamanyi agyetegekera ayinza oggigula kakati ababbi nabo kyenkugamba nti bw'osoma lipooti ya poliisi olina emisango gy'osangamu nti okukwata abakazi kisobola okubeera ku poverty. Why? Nti omusajja agenda n'abalamu. Can I maintain a woman? No. Bamalaya kati batambula n'ebiso. Nanti nagamba nti bategese bamalaya n'abawala babbaala okubatagitinga. Bamalaya ne bankubira essimu. Oli yangenze ekyamani wa bamalaya ne mugamba gundi bad black nti waawe yava ku luguudo. Nze chairperson ne mugamba nti nkakasa ati abweyagala nkulozaako. Nze chairperson wa bamalaya mu Kampala. Siriko yahiyo nda. Siriko yahiyo. Abo batugambira abagala otusokoola. Ffe tujja basokoola. Omukazi yaŋŋamba tulagirire market y'okuso ffe basokooza ata abasinga tujja bafuuyira kalifuumu tubasokoole oba balowooza tusokoola tujja bakolamu omulimu yaŋŋamba omumiitinga n'entya nga bayinza okusokoola naawe bayinza okunkuba essimu nti Mirundi wukusaani kakati emisango egyo gye giri mu lipooti neya poliisi yafulumye with these cases kakati waliwo omugundi nti akuba omusajja omubbi w'akasimu basula mu myalo omwo bano ba sweet boys bawaako omukazi oyo nakiwala kiyinyi
billion 6 gy'abaana abo ku kkubo nembaga nti nekiwala okulya ssente ez'obwereere lwaki temwabadde bamuwanga lutaaya abeenaali abo tebabawa abombwa tebenaali mwizeke water does not protect its papyrus bo tebabawa Museveni alowooza mubeebweru kati ssente zigenda kufuluma awo registration ki abamukoledde akanyuka ku jirikiti 1.7 nga ngeni nkimanyi aze obuziye onukwaliisa omukogo aliisanyemu atutte 5 billion amumpanikako waggulu nasinga nakukwatako mulenzi gwe nenkutulikirako ekyankwano mwalitegedde how I feel and how I hate you omulenzi oyo yalitegedde bwe namukyawange abonyabonya famire ya nentuli abaana bange nga tebasomye mulembe gwa Museveni kubanga yezira emisango gye yayina okunnyamu ndalowooza nti ekya tukutegeeragana tekisoboka nenkugula nenkujoga nenkugula I will allow other people to reorganize this business as long as they follow naye mutumanyi wakujiye tujja kubagana paka ensirwe tujja mukiriza kusoko yagula Abatemu banzite yatagetinga mukazi wange abatte omwana wange omukulu kakati bano ababadde bazze ewaka bewatutte nti nenkwata Museveni nemutuyita neba abaana agenda okujja nga tuzulise Museveni nati ku nsi tooli asobola kuntabaganya namuko noyo tumwebaze taliyo ku nsi kunsimuka buli ne muggulu tekiriyo n'emizimu gyaffe gijja kwekuba mutabani wakajiji yagula Abatemu banzite nga mulina ku likodi singa yanzite siko na mulifuti asooka okulaba munne ensingo gijjaku yali anoonya kuba ennyondo gwe weerabidde bye wankola munjoyi nenkugula nenkusiizako I want money kyekyoka kati kyoyagala naye sikuteesa omiki not forgiveness no not because I will allow you to do this business no then why have I been fighting musinza bakkiriza mmwe naye wabaawo abalala abagamba nti tukuba the issue simple nti tugeze abagudde ku accident ng'omutwe gwatise famire ebeere ne dokita waayo mumaweeko ku muntu waabwe kubanga yakuuma bulungi oganizize bamuweeko kantu musasule nebbiiro ono ne munne nkikola nemunne yatuuza badokita bonna benalabye ekiro bonna babadde atula nabo ku mutungo bonna ngenda bafulumya lisi bo batwala bonna bakyagala babiri nemutabani wakajiji noono muko why ye mugozi ne Museveni layini ndala if you want a transplant you come oje oba mulago oba ojje kuba that was the purpose of that hospital bano nga tebaliyagala ono omuko nekinyenya lutwe kyova olaba ali kuba Museveni yakwata abasawo aba 30 n'abatwala ebweru batwalayo 3 bokka naye nga buli taamu semester basasula $5,000 nga sente zaali ali sese yakolayo wote naye nokuluma bali kunoonya n'agenda ewaabwe ne bamukuba akalulu yabulanga enziku ne Kanonite yali enerekama yabulanga enziku ne Kanonite yabulanga enziku noyo yabulanga Kanonite singani nina mukozi okumenti yali alimba abantu nti amanyi nti namumanyirawo tomumanyi Kanonite tomulabanga era yajja ne bamuteekako somonji kakiku wali ogenda muyuza nkube ennyondo nze ndi musajja mubi nnyo nyinza okuteeka empeka wansi olufu n'ogimufujjira nenkufuuyira nga pusi amaaso negaziba nobugaali bindibwo nze bwonkola ekibi sikomawo abaana tebasomye tujonyeseza buli wamu nti okomawo kubanga nze nkukiriza omanyi bakye bakola when they are trapped in a problem bagala obayambe what if you had defeated me oba owedde yes that's another group of people come bakikole nga bwe kirina okubeerebwa nti I need nange osanga neetaaga kidini kituufu neetaaga kidini nayambako omusajja omukyalo oso yankubiranga esimu yali andaputinze nga mwana we mukyala mutoolo pulezidenti yakwata $7,000,000 n'alubawo baali balokole omulenzi ne bagenda e India yagenda ne mukwano gwe omuye ensigo zirina okuba nga zifaanagana naye ono kinyenya olutwe ne Dayana nga tebavuddeemu bo baagala basooke bafune bazisokoole bazitereeze
balina abakyalina be babadde baleesa abayindu omuyindu gwe tukwatira wano kinyeenya olutwene munno linking tuba buyindi kububamalawo Museveni yabagamba abacuba ne bagaana babaleeta baleete mulenzi gwe oba eggwanga liryo Sezala olwana atubuulira nti wewawasa eggwanga bwewawasa omuwala wawasizaamu n'eggwanga yali wasa twayiye abantu mu luguudo nadduka politikati namba twayiye abantu mu luguudo nadduka nedana n'afuluma bonna batwala kaguddeyo abantu kati omanyi new dispensation but what I'm telling them I want money kuba nabalabye nga bo baga nti somebody sorted me I've never been sorted tibanakuwa kantu bwewaba ayoba Museveni yazimpadde obaani what I want is not to go home worse than the way I came. Ono yisogera naye. Toyagala kuddayo. Oyo yisogera naye n'ekinyeenya lutwe. Nyiro benyo wabe w'omuzira wana atutuuza mu miti. Zijenga nje sibi. Tekisoboka. Museveni agenda okufuluma nga tulivu. Tekisoboka. N'ekinyeenya lutwe ne. Omwalo oyo Diana yali mukwano gwange ennyo. Yes. Naye kamulete ne kagoba lukwago. Nonyiga akulo nakumalo kwa akulo yali badde yaddukadda kubanga ate banaalagawa new dispensation kakana kubuulya ekirala nti waliwo peti bwe tuyita peti safeties omwana nali wange nga ntudde ewazana ngenda okulaba nga engoye zivaako nenvaayo ngenda okulaba omwana muvubuka muto abuuse ekikomera ayanula ngoye nga ayanula ngoye ewuwo ne muvumbagira anti ebeerawo tayali temugaka kati mutabani kiki nakamuzeera ndyose nendaba nti yeggwe kubanga mmaze ewiiki sirya mmere mbadde noonyaza mpa engoye nzizeewo nabula ekyomukolera amaze wiiki namba takomba ku kantu. He has been forced on agoba abatembeeyi tamanyi multiplier effect. Abantu kibayitamu eyo takitegeera. Ndalaba tumukunde nga nti ngenda goba ba Kifeesi olwamulonda nga Kayihura agezi olwamulonda ku Ministry of Security. Kifeesi si muntu. Kifeesi ye victim wa Kifeesi. Goba kubye. Kifeesi ye omwana gwemuganye okukola mu katale gwemuganye okutembeeya. Kana kasajja ko bali gogoba bakadu nisiyimba badde bagoba ne babali yakoze abaganda bakuga nti egumba lyankejo lijja mu busomo tosobola lijja mu busomo noko bane emitwalo 5 nabakoteza stage no kati kabula no bali gono ko twali tererede muko ne noyo yasirika bamutwale Masaka n'asuula ambabaale bakozesa n'alumba mufuti mubaje n'amulumba kiyimba n'abeera guns to hire bamuyola nga agenza kunoonya akalulu akabubiwa naye gwe atanyiiga wabaaki atimba tanyiiga naye aba ADF baali bamwasa kukwata ku pologola nali so nti naka akasajja kalina ne petrol station n'obugulu bwako buno kalina olubaliko wansi wa naye kyakalabako kakweka engalabi kagikweka kubanga you don't know that's why tuziyita nani state actors nti gomanyi bwotita ADF etutumu ku baana ba boda nti bakubye omuserikale abadde atwala abaana ba boda okimanyi ekyo nti nani state actor ateefunirawo nti omuntu ali mu kizibu ye tafaayaani akimukoleddeko no ayagala kivaamu yaba ayagala amuttidde omuntu yaba amumuttidde kakati nani state actors nga Somalia gye tulwana wasted bali abasajja bakulya mu shariya bw'otunulira butunuulizi noga nti shariya yaki nfu nga bw'olaba nti babuuza abakazi ba wano bagenda ne bakola lipooti abakazi batukube bano abakazi abayirize b'amatembe tebalina kye bafaananya abakazi balala okugjako oganiza abakazi obukazi abuyina special wandi akazi bwe yagamba nga bafiiriddwa ziwa nga ziwa afudde namugamba nti muganda yange ziwa teweeteekako bwannamwandu fumbirwa ofuna omusajja omulala ate anodi person yali badde amugumba kuuma baana be special wandi akazi bwe nanga nti nze baze wange okumbuza ddawale manya okumbuza gyenva aisani hizi ddawale muddiza sente ezangula kakati kitegeeza nti communication yeeyo era matembe twali ku TV emu nemuga ku YouTube nti gwe byogera mu Baganda tukuyita kyakola sajja you're not a woman you are only a woman but
what you share with my mother is this female organism. Mutubaita bakyakula sajja. Tulina kategori y'abakazi nti byeyogera bikyesinga bweki. This is why uyo omukazi Senninde abantu balwawo mu animasikinga. Senninde singa teyalumba sale eno ku ngundi ku ttaka liri erya kikyonco ng'ate kyo kyettaka lyayigula mu banka. Waloza Museveni yakubira sale simu yakubeeyo. Sale yali ayinza obutyanukula simu ya mutabani we ya muganda we tekisoboka. Naye oyo omukazi yayogera sale. Why do you be categorical? Ettaka kikyonco yaligula mu banka era okujjako nga mumusasudde. Newe mbate mumusasudde. Abatuuze tebayinza kuddako. Omusajja Dodo. Owo mundeewa. Dodo simulabankako. Naye njagala Dodo. Anti Dodo baamukuba yabagamba nti bakyo kiboneka ndi company advocates be baatunda ekkanisa y'omundeewa under the instructions of Abegindi Church of Uganda. Kyakisi yaffe era tetumanyi na mwawule nebokedde netulaga gundi footage nge abadde yayita omwawule adduse yadduka ku butamukuba andi nkobooli kakati Museveni ye teyatunulya process kanakolimani kazunga n'olutulwakazi yuzo Muganda Regional Police Command yalagira bakube yali mwanyina wa Nakalema ate Museveni yalagira Nakalema ate ngo oli mwanyina Nakalema Nakalema wandi badde wekitambula oba yalema simanyi Nakalema yetaaga sala she needs a rehabilitation process yajonyesa abantu bangi ng'agula amawulire gamuwandiikako Museveni does it with Nakalema dhiriyo Nakalema kakati oyo Dodo n'abagamba bannange ekkanisa batweganye bagitunda tusonde sente nti nedda Dodo n'agyegulira laba n'agikuba wazimbe w'ekirala Museveni yagaa nti ekkanisa ekubwa has Museveni looks at one aspect ekkanisa ekubwa nga bagitunze ebizinesi talina kyatakuba ye talina kyatakuba bannanyiniyo bakoze olaba n'amalaalo bagasengula era mwana wange nze nkoledde abantu bangi Kirundo oyo omulaba ye yakuba ekkanisa Kirundo ono court by relief why once a court gives you an assignment to execute an assignment n'ogaana bagikugjako ne bagiwa omulala ne bakupanishinga Nakalema yoyondo Kirunda namukuberuzira Nakalema bayina abaana simanyi naye naamuluziiko nyina n'agwa eddalu Nakalema baje yebaka nina abantu bembuuza naye akulu yebaka Nakalema yebaka otulo lwaki teyebaka kinyonya lutwe yebaka otulo ono omuko yebaka omuko ayinza okudduka Zimbabwe n'atema ne bamugulira faamu eZimbabwe bayinza omuwa helikopita si mwangu bwakugenda naye ono kinyonya lutwe yaliyitirawo ono omukazi oyo gundi oyo permanent secretary kubanga yagamba nti kitaawe yafa gwoyo wasooka okufiira abalutamaguzi baabawaki tebalina kyebaaba abasajja battu bali awo bayagala tebalina kantu konna andi kakati byegalise mye ayasiki okumanyi basiru nti ono agamba nti omukazi alidde sente bweziti ku ddwaliro lyawa lyerubowa yeerabira ti bwekakitange bonna babi naawe ennyoka abamubi era kubanga nze maama wange ona muganda nga amuyita muka kitaawe kakati who are you destroying in pursuance of an innocent lizard you are burning a whole house that's a muganda kakati ono wamulisa obusiru bwe ayagala kujustifyinga lwaki opposition yagenzeewa mu ddwaliro erubowa n'atamanya nti in the same process is holding a double-edged sword. Who has been the minister? Where was the parliament that was releasing this money? Has it appeared in the Auditor General's report annually? Yes, yes, it's a supplementary. You're supervising the duality. Whom are you fighting? Ekitegeza timuyinza okuwa mwambuusi kakozi oyo mulaba kakoza mutale kakoza mutale nakola nti alina amalogo ge kakoza mutale nga akola training school ey'ekyankwanzi yagiteeka mu kibira kyewa kiso ng'ate banne bamanyi ayagala nnyo okukola ebyo ebintu biri unique biki kakati nga katirima yali aduubira bombo nga bamugati waliwo abayeekera baba trainingira wali katirima nga tayungira maje kakoza mutale ye yaddukawo
na abaana 100 bafiirawo abali babatta. Why? Kakoza Mutale did not inform the authorities. He survived. Niyakola bubi. Abaana bafa balaba kundi. Katirima yinse kubaye Katirima yali bombo basoka ne baba suspending nga bombi. But Katirima have received the information. There is a group that is training in the Wakiso forest without my knowledge. Kakoza Mutale yatta abaana bameka. Baana nga babatta bangi. Bwe bati bwe bafa nti abaana 10 bagenda banoonye certificate ya Sebagala ku UNEB ne babatirayo nga mabika yabako mabika kwata power mabika fira mukomera kwata power mabika yumuyolerawo ajja gendera you educated. Why do you read? Can you go to a baby's word to claim a baby if your wife has never become pregnant? Tosobola. Certificate za UNEB zibeerawa. Zibeera Makiriri. Mu UNEB yali seba nikivuyo ku mekyo kisebagala nikiga sasoma. Nibyasoma. Mwino yase neteri bafudenga abaganda zindika za Uganda. Teri munyankule yabifiiramu. Sebagala ne bamugamba nti totambula kibuga nga tubuulidde ku poliisi. Lole ne bisabalanga biva. Abaana bangi yabatta. Endika za Buganda. Endika za Uganda be Baganda. Endiga kuba teziriko gundi. Teziriko alunda. Nezo kazigamba. Museveni bwe yagenda egendi ekasubi. Yeyagocha Masiro yeyagocha. Battirawo no nawo abawera. 10. Yali bamayinja gabekanyuga bwe biti gabakubamu. Ane noni gunmen bakuba abaana 10 Abaganda. Ne babattirawo. Babattira. Entero yinginiga walusimbi. Nagenda wambu 7 n'asaba omumuni miliyoni 3. Gano teyaziika. Gano. Abo bo bafiiraawo. Yes. Kakati kyenkuga we need a conference to study this police report. Nti as I pointed out in the morning, when we are encroaching, disposing of prison land, mulitunde. Let me tell you, now wenyini eruzira babadde balimirawo. Babadde balimirawo wanene nnyo. Nti yefu abantu basinga obungi bagamba katutunde ennyumba yaffe y'omukambala tugende tulime mu kyalo. Tuzimbere mu kyalo. Because anika in the village ya sente ki ntono tunde ennyumba miliyoni 4 bwe batiri ku loan. Ogende mu kyalo okole ki? You can have a plantation naki. Okusinga lobeera mu nyumba gyotakola ki? Ne bono ogipangisa timoni. Kakali kyenjagala obobole. Abatunda ettaka lya police lya prison bagenda jiwe emmere. Ate wa. Do you know why they have not been rights in the prisons? Tuwabadde kwekalakasa. Kakati mubajjeko emmere. Mujibajjeko ettaka lya mulitwala. Ne bo be bali wadde be batuufu. Anti kyenkubuulira no try to think about this. Because mu Uganda the problem we have nti Museveni yasooka okwogera. Kakati bonna ne basirika. Why? Ekyetto omwami nekimanya lwaki tewayogera. Lwaki twakyogera nga bukyali. This is why I have a large following. Nekisalibwa amagezi. Yes. Nti abantu bankamulamu naye era bafuna. Ne bakuwozaamu. Ne banjozaamu. Bafuna. Why? Nti byenjogera teri mulala abyogera. Ate soyinza kuŋŋamba nti waliwo wa intelligence agenda okuŋŋamba nti oyo wa Nuupu. Taliyo. Omwana afaanana kitaawe tebamwalula. Hapana. Nti siri wa Nuupu. Ndi wenaremu yennyini manya ndi wa Museveni yennyini. Toli wenaremu. Hapana. Si wenaremu. Seninde takuvunanyizibwako. Kakati nkubulira ne gamba nti instead of debating Museveni yateekawo 20 industrial parks. 20 industrial parks eri ettaka liweddeyo mu 20 industrial parks tukwate kulya prison. Alikyaliyo. Why? Kakati if we finish kuba abazungu bo bakibala prison mugiwe ettaka ki? Eddene basobola okulimirako. Omanyi lwaki Nyerere agenda kufuuka sayinti? One of the reasons Nyerere yalwanira Biafra. Era Museveni yakyogerako. We disagreed with Nyerere on Biafra. Ye yalowooza nti batta bakatuliki. Nyerere recognized Biafra. Yekka. Era yali talinya Nigeria. Yes. Out of concern for Catholics. Nyerere
nakondebinga Mubutu seseseko luyava mu ddiini naye Mubutu yava mu ddiini yavaako mu ddiini n'afuuka ki Mubutu seseseko ku mwendo wa Zabanga bejanga Christian names but when Mubutu came back to Christianity obani yabagatalo ba papa obani his second wife Nyerere yagenda Nyerere buli parish ya Kerezia ina square miles 5 yesaza lyawo yabawa ye gombolola yawano kati when the Tanzanians see you quarreling over small plots Tanzania iri mu sadaka where you want to put the federal government in Arusha is not interested bine bya East African Community mwagala kubba ttaka lyayo yote biyingira ekyagala bwagazi nti Arusha headquarters bumufuna ku sente mubera mu hoteli zo mu Arusha bone bafuna ku nsimbi yes but Tanzania is moving cautiously is considering is more in sadaka okusinga wana mu East African Community language yabo Oluswahili mujja kulya emirimu gyabo because the federation means tegwanga lifose ki limu kati mwabali excited mulesa abasumali wano nabo ba nationals ekyajja Bungereza mu European Union kuba bondugulira abantu banonyi babudamu omusomali ne terrorism we yayingidde omusomali kokoti polisi hub bwajiyingizizza kubanga nabo bafu what do we get from Somalia tewali what tewali kyetujjayo kubanga abasomali balina party eri productive eri maji fruits eri maji erabe ko bifite Somalia asibirabanga nti when I go to Mogadishu I say ngoye zawo nezawo ingoye zawo ni Museveni akomplaininga za China kakati atebo zisange Mogadishu liko bedi ni Uganda tekisoboka tekisoboka omusomali aliwo wali era kyobola banti oyo Mandela musajja musomali Mandela ono wa site oilo tapa mbwa kabaka atavwa era loya we ye Makubuya ne milioni 10 kabaka ze yagamba ze yawayo tezali za Mandela yaziteka yagala jampingeko ba Makubuya bajjeko ku kacheko ku National Task Force nabagamba ndi abasajja abo bagezi if you want before you go to kubanga ono omukazi omanyi bo Museveni bamukubira bali webati nti when somebody owomukyalo hears nti Museveni is supporting a woman omusajja kiina kikimukola nti omusajja bajjanaga nti onyimye ekintu ekyo kuba siri muganda omanyi nti osobola ekikola ekituufu kakati President Museveni nti bamuwiikeninga nnyo ti omuntu w'omukyalaga naye omukazi ono era nze nasooka obbagamba nti the woman resembles Gaddafi kati bagamba nti muwala wa Gaddafi nga baloza muwala wa Gaddafi asasula amabanja ga Gaddafi but the woman came here omukazi temugambangako nti yakwata ku ssente tazikwatangako where is the money fituloza nti yazikwata anti ziriwa omusajja ne bamuwasati 2 billion omuntu kiiso kya mbuzi omusajja nakwata amata nakwata ennyama ekiri mwankole nze mpulira obutambi bw'abanyankole muliro abasajja bakutta amacumu n'emikolo nga amata gaabwe ge gabaluma ate obusungu obuli mwankole wano tebuliiwo anti abanyankole bo bakugamba ti awo twali tubamanyi nti baavu neyo famire twali gimanyi yaboolo sente bazigyewa okukola bino byonna era president yagandi nagendako ku mukolo nenda abatwati yali atambudde ne mukyala we n'alaba embaga ng'emmotoka bwe zipaakinze baawa ba mu revenue kyetuyita pa capital income nti bw'ogatta ssente n'abantu ba China njavu nnyo tuyinza n'okuba nga tugisinza ku population gye bayina bw'ojje wange n'olaba emmotoka ezipaakinze ku kyalo bavuga naye omukwe yeyambali omukwe yalumba Nandere omukwe yalumba Mandu abagiyita Nandere genda kumukuba emwavuwaliza eddala Nandere waliwo ne Rweyo bweyingira mu nyumba tireka kantu kyayereega kulono yoni wabi omukwe yoni wabi okumunyabonye emyaka 2 kulono yoni wabi amansule nagise wabi ewatatuuka ate bonna ne bamutulinga balowooza agenda kumpangula koze siru balowooza aginie watuufu yasiba sente zange zonna nze nkuma mu 10 wali kasaana
tonto wa sente mmeka wa 200 amatoke mwanyi ga sente mmeka gasiji 10 mwaka nekoleza akayira kamya akasona kamya ka 10 ne kaliuka katunta banage nze newunya ndaba abazungu butushimai tutese nuclear tutese abasajja badduka tubeera nande ku bwezi ende kweji nekolo omulimu gwonna ntubeera wamufu bujingo yagamba mbu abafu emindi nabe bagendako balina kye bambala ewoteddayo tedde eno egenda eri kakati waliwo eyo ey'emitwe 13 bagifuuwa kiro saawa 9 erinnya bw'okuba kabina bwoli ogikuba bwereere naye kiri mukolo ki kemisango tava mu misango katonda wange misango waliwo agirina waliwo gwezunza kemisango tava mu misango ewasezaala ya mitwe 10 kemisango ya mitwe 10 totereera naye yenyini akimanyi kakati mukulu Tamale nga tuvuddeyo njagala oyo commentingeko ku nsonga ya Rema yatutte ekitanda naye kakati ekyo mukitegedde ekyo tukitegedde nti one nti we should study this report even parliament should study this report eya police it gives you crimes nti gino na gino tejamalirizibwa setiato nagijjayo setiato ne bamugula kuba nabaga nti luli omuserikale wa polisi yali DPP era mmwe yakwatako omusajja DPP namufuula chief justice nga alina diploma mulo nga byakola bitegeera anti omuserikale wa polisi yali talimba kakati omupoliisi owasaidi omusango gwagendanga wa muserikale munne DPP atasobola kulimbisaani munne ono wa wansi kino kisikyatuni kyova olaba nti ono Museveni yagamba DPP abeere mulamuzi era alamuzi obusiru ajja kujja n'obusiru bwe nti ono chairman wa electoral commission yavunaana Besigye okulepinga omukazi ng'emyaka 2 giyiseewo byabakama yali DPP waliwo n'omukozi omukolamu gira aniyamumyenya emisango naye yagyonoona naye aginyamu why do you block nagenze na office ye nagenzeemu is a powerful office naye nasanzemu omusajja nga mukulu he respected me I'm a senior citizen nemuganza I worked in the government for over 15 years until I retired I'm a retirement naye nga balina case omusajja omu bamusibyeko case ngezi nga ttaano baagala bamugobesa ku mulimu ne mbagamba nti both of you have a problem one why do you bring cases by musolesole nti after solving this I solve this omusajja nanga no for us we listen to complaints if somebody brings 100 complaints about you tetusobola gobako n'emu kubana mugambe lwaki temusolving kubanga bali baagala contract yono yaweddeko baagala bamugambe nti ayina cases bwe bakola niyeze nkologa nenkutwera nenkugula nenkugula nenkwita twabaganda si bwe tuli munju eyingira jjukira kiwankola ezo zemmoto zammwe balaga nenkuniako nenkugula kale omunyankole owedde akuniako nakugula ono yusufu ono vimbuvimbu sawasawa nasekoko mbwe abaana ababe balye nga abange tebakolaki ate okomawo ki njituli komawo batuyite njituli njisubi kakati omusajja namugambye nti ayagiri one you have out-reasoned me nti even if they bring 100 complaints against you maliciously what you do is every time we call you come and defend yourself nemugaa kakati bano amagezi ge bakola tebagala alinyonge contract ye kuba bwe bakola nti nasali babba sente bo bennyini naye kizunzolu naye baana mugenda kubeera mutya n'abaana bammwe mugenda kubasujja mmwe oba omuntu omunze mbatawanyiza naye abasirise bayitirivu bajja kubakwata ng'ekyennyanja kivudde mu nnyanja empuuta bwe beetomera amaato g'abavubi temanya nti ge gali gifumba
nojja kumulaba ku kizunzolu kwene mulamu wenga badduka nakano kannabulegi okyakalabako kannabulegi wakawuliddeko nga koogera kakwesa entweya kwekalinga mangade katya n'okugira abantu bakakuba amayinja kakati gwe kubuulira tegamba nti these cases must be studied. Very important. Okusina mu alipoota nga byafulumya. Era if I had money like previously, ekyokubiri omusajja ono namugamba nti you are correct. If somebody calls my name 10 times, can I forget my name? Tekisoboka. But the issue nti bano babikozesa technically. Nti Moyi bwe wabanga Moyi ayagala okumalamu ejoogo Kenya nnene nnyo. Eri mu Uganda ezi 5. Ng'okubalale ekisuumu emasaka. Nga okuba irigolale emoloto ng'okuba irigo nga bubweni bwatambula tomanyi nti buli bagenda okuwozesa oba kooti yeri gye waguddiza gyogenda kwegamba ebbanga lyonna obeera mu kutambula nga Kenya that was Moyi ono akirabaga nti the man is charged. Yes, the man is charged, but every day azunga buzunzi adde nadde kyebakola Besigye nti they knew nti tebasobola kuwangula musango guno, but let us provoke Besigye into battle. Let us humiliate him. Agamba nti ayina amagye kati mufungule, but a judge cannot be used for this purpose. Yes, Besigye baali bamanyi nti Besigye teri gundi nababuuza nti oba Besigye ayina amaanyi ago nga ne mu myaka 2 enkovu zisigalawo omwana akyawenyera ate nga mukazi mukulu singa Wini atambula singa atambula omusajja alina akuuma akakuula kolasi singa atambula naye bayagala to keep gundi Besigye nga ali mu kooti as the campaign. A judge cannot be used to this. Kakati bwe babaleetayo mmanyi omulamuzi yafuna 45%. Bagemeire nafuna 75%. Ye yabasinga nga bagenda kukola ki Kisaakye naye n'abasinga. Kati lwaki gwoddira Kisaakye omuteekako Chief Justice gwe yawangudde empigezo? This is the quarrel. Temukola bw'obanga omanyi nti ogenda kuteekako gw'olina veto. Why do you subject them to bond? How would you feel nti Kisaakye yawangula ono amujonyesa amuvuga? Bo kye baalikoze baaliga nti Kisaakye kati muwa obwa minisita 2 years bakulisafalingi bakukolinga mbuwa ewali sente nakujja obwanga naziye n'abeerawo obalaba nze bano Museveni bwampa obwa minisita sigendayo. I'm only interested in money. Oyagala gwe sente zo. It is only money that can put me where tukiyita war indemnity. N'olyokoterera kino kyogambye temumanyi bw'osoma psychology waliwo omuntu akola ebintu ne bimuswaza kakati kankubuulire